bamunye. Abavuzi ba bodaboda Masindi bavudde mu mbeera ne batwalira amateeka mu ngalo kakana nga basa omuvubuka asangidde ne pikipiki egambibwa okubanga nzibe. Si kintu kirungi okumala gakwata omuntu n'omukuba nti wagwa musanze ne piki kubanga tukimanyi bulungi nti omubbi tasobola kubba pikipiki nakola ki ate n'addamu n'agiyisa mu tawuni wano makati nga bwolaba wano ku street. Era singa tubulidde n'abalala be yali nabo ne tubatta tetukyayagala bubbi wano Masindi tumukoye. Ekikola kino kibaddewo ku saa 7 ez'emisana omuvubuka ono abadde ava ku ludda olw'ekafu ku luguudo oludda e Kampala. Ababaddewo bagamba nti omuvubuka ono atukidde ku banka ya Sentinel okuggyayo ssente nga wano kigambibwa nti abodaboda bafunye essimu okuva ekafu nti waliwo pikipiki enzibe gye balabye ng'edde Masindi ne bawa ennamba yaayo olwo omuyigo ne gutandika. Omuvubuka ono oluvudde mu banka okuggyayo ssente ng'adda ku pikipiki we zireetedde abavuzi ba bodaboda nga bagamba nti pikipiki yaliko nzibe. Abasabye abalagaji mupangisiza nga tebamukkiriza era okukkana ne bamukuba amayinja ku mutwe ne bamutta. Awo we natuukidde nga bamukubye ali wansi ajja omusaayi okuva mu nnyindo mu kamwa naye ng'akyassa bulungi. Mbagamba mumuleke temumukuba. Naye wayitawo eddakiika nga 3 nga poliisi tetuuka naye nga tumaze ogikubira ku ssimu ne bamukuba amayinja nga 5 ne bamumaliriza te gwonna ne bagusesebbula. Poliisi wetukire nga omuvubuka ono zembu yagezikaza engoye. Omukwatanganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo Masindi Solomon Mugisa avumidde ekikola ky'ababodaboda eky'okutta omuvubuka ono nga tebamututte ku poliisi. Abantu abamu bagamba nti omuvubuka ono abadde musuubuzi wa binyeebwa Lwero naye nga n'okutuusa nga tannategereka mannya ge. Naye kati kizuuse bo baali badde bagamba nti abbye bodaboda naye kati kizuuse nti omusajja gwe basse yabadde musuubuzi ng'azze kusuubula binyeebwa. Waffe ebinyeebwa gyebiri. Kigambibwa nti abavuzi ba bodaboda omuvubuka ono bamuggyeemu obukadde obusukka mu 3 essimu n'engato n'ebintu ebirala. Bodaboda gwe yapangisizaako pikipiki eri yamugambye ajje eno okufuna ssente endala addeyo mu kyalo. Ye yakubidde banne eno mu tawuni n'abagamba nti boda yange bagibbye era oluwazze bwe bamaze omukuba nga agudde wansi ne bamuggyamu ebintu bye ne bamubitwala era ne ssente awo bazitwalidde. Yabadde yakava mu banka kati weebuuza lwaki tebamukubye nga tannayingira mu banka. Sendege ya Muhammad yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV 1.